Ne suuti yo Shaki ey'okwambala ku mukolo gw'embaga. Ogwani Bugingo ne Susan balangiridde embaga. Olaba bakyalirawo emyaka egiwere n'abo nga bali bonna. Lwaki? Abikasi yatta naye. Sajja yagambye embaga y'esaawa yonna mutandika ogolola amasuuti mutegeke ebiteeteeyi agenda kuwasa Susan mu maanyi. Konze kulumbe bafumba katogo. Ennyimba ez'edda ez'ennaku zino kati emiceere gibaako. Gwe tegeka kuziika. Wayinza obaawo omulambo? Nze ndaba waliwo ekijja. Naati abantu nabagamba nti ogwokusatu nga 16 mpaka 19 wajja baawo ekiriwo. Abantu bagamba ki ekinaabawo. Mujja kwongera okumanya Bugingo yaani n'okwongera okweyanika nti mufere. Temwabiraba ng'okusatu awo wonna teyakubawo hiti z'ennyimba ekyamazima njagala okusende najja n'agamba Richard yali wa SFC bamumpa yali komando nga ze kunkuuma eyasooka okugamba omukadde w'ekkanisa olwaddako yabadde antegekera engoye ng'olwasooka yagamba Richard mujja kakasa no waliwo ekisudi n'agamba olugero lumala embeera nga n'embiro kwotwadde tebiriiyo mukatonda yambayambe katonda akuyamba nti teweeyamba kati ffe tusabe security bigisabe katonda abaana ffe tugende mu gavumenti Mpuuga kwe kufuna 5 azibe kiri 5 bye kaali kasiima okuvuma kugira gavumenti kugivuganye kulumiriza gavumenti bwetatambudde bulungi anti gwe mulimu gwa loopo si bwe kiri nga nyabimuwa gavumenti nga yebimuwa olw'omulimu gwe omulungi okugivumaganya okugivumirira byetakoze bulungi naye okimanyi nti Kyagulanyi taba kujja tetwanditegedde bapye obadde tukimanyi ekyo obadde tokimanyi nti Mwami Museveni alina gavumenti nnya neye Mengo yiye sebo ayina ey'Emmengo ayina kalicho leader ayina ya bagita gavumenti z'Obwakabaka ayina gavumenti y'abannaddi ayina gavumenti y'opposition ayina ne gavumenti ye nje nkimanyi bitalo yasibisa Segirinnya okugjako kyokka kyemmanyi nti omusango gwasibisa Segirinnya gyakolebwa ate mu area constituency ya 5 nja kuwa details maase ekirowoozo kyo si gwe yeetengeredde kubanga buli muntu yenna alina okuwabulwa ate n'olugero luga abangi webasonga olunwe wekyabikira kituufu ekyo okay so omuwasonga so nga ekyo nga tukivaako Mpuuga agenda mu maaso obadda mabega olaba agenda mu maaso anze mbadde mbuuza ggwe n'abantu batandise okujja abaana ku ssomero lye A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515 ange kusanze tukulamusizaako nnyo omugeri ey'enjawulo Uncle Bin muna
Munnakibuga omugezi munnakanada omugezi gwe tuli naye lunaku olwaleero Sebo yagala takyali Munnayuganda n'akamu naye simanyi oba wakuziikwa Canada oba tetumuzeeyo Kasabwembe. Anyway, Uncle Bwino ogamba otya? Asina tabu gamba muganda ali matiri kimbo yakolanga wa Pastor Kiganda. Oloteri Sabira mu Kisenyi ina chachi ya Bungu. Bagita batya? Eroteri ligwa Sinyo wakoleranga. Nakolerayo kakati ate olwo kyafuuka kitundu kunze. Abalamu sinza mwenda batuuliza n'abakulaba ku mukulu gyaffe gino gya Emsako Bwino wamu ne Kibati Mukimbo okubanga mutuulaba mwebale kutwagala mwebale twebinga olwo mukwano gwange Martin bwe twakolanga yajjange waffe n'atubega ku shoti ewa Bugingo nga naffe tufuna be tutume wa Kiganda tebabega ng'era tetukolaganira ddala kabwanango bwe twakolanga yakola mu Kisenyi nga ffe tukola makerere ekikoli ne Bulungujja tubabuuzaako nnyo bali werabidde we twajjangaze we nabanga njagala okujja ku Soroti tugeze nga nina gwe njagalayo nga nina nga nze kulaba Eriki oba owola oba waliwo abasajja bange awo owola Eriki waliwo noono Lugonvu gwe yatwala mu bintu bye yali alinga kwata kamera ali awo naye nga tulindira ku polisi kali akapolisi okamanya akakkirira akerungujja nga kusejja boda nga olindira nomala osala noyingira eri ne bakulaba nti oli weeri ng'omwana gobadde okyalidde omugenda muzaalira Tolobolo naye ng'obulamu bugamba butya butambula nga we nabubala kirungi naye nga gwe ate oli otya sirina mboloja nyo yonna ndi malembe taratibu nga luwombo lw'amagi kozi oli futu soja naawe munuupu mu people power ndi futu soja mpaayo ku Kimpuuga tukyazikozesa ewamma tekina kye kigula era singa waffe Kimpuuga kiba kinene ssebo ebitaade waffe ze miliyoni emu kitundu ziba sente nnyingi kati fane waffe ebitaano bigula kindaazi mubiwa abaana bagende ku ssomero wana abato n'omukulu akigaana Kimpuuga ekyo nakirabirangawo abaana nga bakimira nga Kimpuuga kirina abaana bekyatta wakimanyirawo nti kijja kuzaala ebitukula mu maaso eyo nga kyekimu kyagala anyway gwe kansooke nkubuuze ndyose nenkufuna mukuliko eyo emisinde tugimaliriza gyawedde bulungi bannange beene abasimbudde anedda ssebo bene ntabaddeeyo babagambye aliriddawa afuna bujjanjabi mugonvugonvumu singa mwatugambirawo nga tugula ebijozi tetwandiguze lwaki mugula beene batuddukirako beene ate oyinza oziikira ataliiwo oyinza oziika nyini omufu omulabe gwa teguliiwo oyinza oziika wakalaba beene emirundi emeka nga adduka ne wabadde nga waali nga yagisimbudde ng'ogyeko gisimbula obusimbuzi naye nga yennyini waali ate atusimba baganze banenze ekintu akirimu tuyinza okwekanga nga abitegesa ze n'agamba omukolo nagutegese bulungi Katikiro omubuusabuuse akibadde mu mitambo kisinziira nti ekiweebula nyini kikola akiweebula ng'akiriiramu emmwanyi yatugamba nti alaje yaluma beene naye twamala kuvaayo okwogera kyokka bwe twavaayo ng'oyo alaje talumangako bantu wano mu Uganda bw'ati nakati akyamuliko ayinza okuba beene yali tabeera mu Uganda by then we yafunira alaje oyo naye eyo tontwalayo nze saagala kuwalampa Buganda oba towalampiku kati obuzibu obubatta bumumwe mwerabidde nti beene tasobola kubeerawo nga tewali Baganda kabe Katikiro akulembera ffe era olugero lugamba nti bwadde ne ligambwako nnyini lyo
awo oyogedde ensonga kati nange kankubuulize ddala ekibuuzo. Ebintu bye mpulira mu Nuupu eyo nti bafuutu tetunnavaayo eri. Kale bwe tuba tukyaliyo gwe obadde oyagala kugamba kwani kuba ogambye ebbwadde ne ligambwako nnyiniyo? Oweekitiibwa Katikiro Muloopera namulabyeko ng'agamba twale abaana ku Muteesa basome amawulire. Naye tubuuza abaana bamala okusoma amawulire bakole wanga bali ku CBS tebalekulira abe Mukiibi Babukawenja Wamala Balunabba ate siwulirangako CBS ng'eyisa abakozi abagenda okukola abasoma amawulire bagenda kukola wa kubanga buli mwaka bafulumya. Kati obadde ogamba nti bano abasajja abakadde abali ku CBS basooke babawe retirement? Katikiro omulemu kubanga temunnaye bw'oba osomye bw'osomesa abaana bate munnaye banaakola banga bali bifo tebavaamu. Kati ate Katikiro wawummula era ayinza okuddamu okuba Katikiro era bajja kufuna musajja mukulu ddala. Ate era kuweereza ono alya n'oli alya emmere egenda. Nze kino kyoyogedde ekyo nsobola okukkiriza eky'abasajja abakadde abali ku CBS. Ne ku BBS yabwera nga nti mujja abakozi naye abaana bafuluma buli kaseera. Abasajja nno baatandise batandise no abantu batandise abantu batandise abasajja ba BBS abo ne CBS obakubamu ebituli nga bagamba balina engeri gyeranisa okwekiika mu byobufuzi bya Uganda ennaku zino nti beefudde nga mabega kawa waliwo NBS bwe yali ekulembeddemu struggle naye kati ne bano nti balina engeri gye bakikubamu balinga abakuba Kyagulanyi balinga abakuba struggle nga bakyaza abantu asobola okukyaza Abedi Bwanika n'ayogera byonna byayagala nga tebiriiyo ate n'ataleeta muntu wa Nuupu kubikola ki kubitaanya. Obadde tukimanyi ekyo obadde tokimanyi nti Mwami Museveni alina gavumenti nnya. Naye Mengo yiye. Yes sebo ayina Mengo ayina kalicho leader ayina ya bajita gavumenti z'Obwakabaka ayina gavumenti y'abannaddi ayina gavumenti y'opposition ayina ne gavumenti zizo banga tazina naye just twandigamye nti oba kale ayinamu omukono. Ate ky'olinamu omukono kiba kikyo kyogamba bw'oba olina share ku Fufu FM okutoba boosi tolina sebo situla na ku mmeeza z'abasalawo. Ati ngamba singa obeera olinamu share. Bw'oba olinamu share isha olaba kati bano bannabbosa Sebugwawo basalawo ku lukiiko lwa CBS. Era kikuba buyo okulaga nti Nabbosa yakwata abataka n'abatwale wa Museveni mbate Museveni abagulire ettaka kyokka nga baweereza Ssaabataka. Naye nnyini n'akifunamu ne bamuwa obwa minisita. Kakati ng'ogamba nti nno ebintu bwe bityo tobiraba ng'ate n'Empuuga bagendamu obwa minisita. Olaba ennaku zino kati aba NRM babuŋŋwana busonda bwagenda okuziika atambula n'amongi. Era mbadde ndaba Wayiso agambye aba NRM bakyasizo be bakambwe nnyo n'okusinga aba Nuupu nti oyogera bwogezi ku Mpuuga bakwambalire. Ati tomanyi Omumerika bw'omuwambira omujaasi oba Omuyisirayiri. Wadde abadde akubega ng'alinga owammwe Omuyisirayiri ataamukulaba ng'amuggyayo. Kati baagala kuggyayo Mpuuga waabwe. Kati balina okujja Mpuuga mu bunnya mu ngeri yonna kubanga abadde muntu waabwe. Owaayi naye bambi bapulezidenti nze bulungi ekintu kyabwe kubanga bw'olaba bali b'enkwe Baganda era batuukiriza nti Abaganda bankwe ate Bakatuliki ate bava na mu DP bava na Masaka. Mu bufunze gavumenti oba President Museveni waba anoonya gwayisizaamu ekikolobero ekiringa ekirimu enguzi oba enkwe akiwa Muganda amujja mu DP oba Muganda oba Masaka. Owaayi kenkubuuze ekibuuzo kyange kino kikwatagana ne struggle n'abaana ba Fort Soldier ne ba MPs.
waliwo amawulire agatambula nti ow'ekitiibwa ow'ebitaano mbu alina ababaka bagize mu palamenti omwo era omukyala ono yali omukyala akola ku NBS ng'asoma amawulire ali mukazi we baagala mbu omukwano gubasaza mu kabu ati omubi alyana mubi kiyinza okuba ekituufu ekintu ekyo olabeka entamu y'embizzi nga bagiweereddemu enkoko nedda ssebo mutagatta ndowooza temukolagana waliwo okukolagana kati nga ab'enyalemu nze ab'enyalemu obalaba bawagira enyalemu ne bwe musanga ku kkubo ng'atudde mutwalako lwaki eyo yenjiri ennungi egamba nti nno wadde oliwo enyalemu naye oli mulwadde nze nkakuwa obuyambi obujjanjabi bikobe nti nina okulaga ebirungi ebiri mu nuupu okyuke bwekusanga ogamba enalemu nnungi ng'akubuuza lwaki nnungi ngamba nange lwaki nvuma enalemu kulwaki sigivuma nagivuma actually ngiwakanya okubanga yekyakulembera ati munnange omukulembeze baba bakulemberedde emyaka 4 ng'ate tulina betusomeseza waliwo n'essomero erigunjula abantu kyogamba tewali batulina kuba pulezidenti mu nsi yonna okumala emyaka 4 kale awo tuveeyo nti bwe twotuwa omusolo amalwaliro biki ebyo byonna byetaagisa gwe lwaki oza bw'olwala n'ogenda ekiruddu wawunya ne mulaga kati ate ye gundi luupu kyakola Aleese luupu badde nno mukubyeko ebisiraani bitaano kyakola bitaano tuyinza n'omuntu ba defensive kati defensive kyakola oba n'ebitaano kinyuma bitaano kyekinyuma bitaano kyekinyuma bitaano kyakola ye alagira ddala nti bannange nabano be twali tubanja abantu baffe nakolagananga nabo jjukira mu palamenti yekalakasa akafulumya ababaka kumbe gwe yekalakasizaako batuula emmanju ne boogera kati awalaga nti Amongi mukwano gwe nti Amongi yasomesangako ku ssomero lya Mpuuga kyokka ate ekisinga okwewuunyisa mu likodi za bitaano we yali ng'ayakulira oludda oluvuganya tewali musibe n'omu gwe baata naye tufunye omukisa ati Balamu azenga minisita tugenda kulaba ku Kibalama n'eddamulira babate Balamu ono yatezeewo omusajja mu maaso ga pulezidenti nti wanuupu kyokka najja nga ayambadde ebyasibya bali kozi yadde ne mu bereeti ng'eriko n'amayinja ku kibegabega n'ekyambalo nga kirina amayinja ku kibegabega simanyi yafaananyiza munne okubanga sijja kikosa lulimi luvuma naye simanyawo yabaze bubi kuba bw'ojja okwegayirira batebali ate n'ojjira mu bereeti ate n'ovaawo awo ate n'ojja n'osaba lisiti kyogamba nti ekkomera terimanyi bye baakwata kubanga bwe wajjanga okukwata omuntu oba ne lisiti ye n'oba nedizirogamba njagala bbini asoba wano biki kati basobola okufunira lisiti gye bakwatirangako abantu ani yagibawo kubanga ate n'abantu okonfamize nti gwe balina basibe gwabalina okonfaminza olwedde omaze okukonfaminga ate ogamba olina political prisoner Balamu yakibaze naye aleka simanyi mbalaji yakibazeemu naye ate okubanga ngeri gyateeka ebivulu waliwo bakwata ani yakuwa lisiti nti kwata ono ozo bakika bajja mu Kampala bonna ne bayoola lumu mukomere omwo nga sirabamu minisita wadde omusuubuzi ow'amaanyi ndowooza abo bo bakolagana butereevu ne gavumenti kale teyanza naye nga mubeere mu nsi yammwe so tusuubira bakibalama tusuubira ba John Bosco Kibalama okuteebwa tusuubira ba Olivia Lutaya
tusuubira lwakuba nti kakati abo betusuubira kale tubasuubira okuteebwa naye ate bo bebasindika emagombe kubanga kati nati n'abasindika emagombe nabo bali awo abaana baabwe tebali bulungi nabo bajja kujja bakkirize nti bali mu tusonyiwe twatta gundi ne gundi kubanga waliwo abantu bebatta ebyekisiru waliwo omuwala ono Nabukenya gwe battira wano ekinakawa waliwo foot soldier Senteza gwe batomera Mulaale waliwo Kawuma gwe bakubira amasasi mu motoka ya president Mwaluwa abo bonna bulaba enfaze baafamu nga zaaliza ndoza balamu nabaana avaayo ne yeetonda ku lwekyo emirimu gye munnaabe bangambye nti abaana ba foot soldier abakulu kye bakoze beebakako tekigambikako ani yaize n'olugambo olwo biri eno mu mawulire bitambula mbu abaana ku kitebe awo wonna mbu okufuna kyofuna kyonna oteeka okubaako kyoteekayo naddala ng'oli mwana abuwala kati Mpuuga yeebaka kwani okubaako kikubanga bebafunda banuupu Mpuuga founder siwe yagamba nti bebatandika nuupu ate nga waliwo n'akatambi akalaga nga zze nga bamuwa ne kaadi ng'ayambadde akafulaano bwe yali mu police conference yagamba ati si bebatandika nuupu ayinza oba yali yeerabidde kubanga ate era alina we yagambira nti ekibiina kino ky'abaluganda n'abamikwano aye tugenda okumukola kati ye nga yabadde deputy president owa Buganda ate nga waalu kitegeeza abadde avula ku Seeke naye abadde mukulu kati ye yeebaka kwani yeebaka ku Aisha Kabando muwa kaadi yeebaka ku Joyce Baagala muwa kaadi yeebaka kwani bikyalimu nnyo baagala oyo naye we baagabira kaadi nga naye yali agyetaaga bwetaazi yaliwo okubasalawo kuba naye yali ajjabuzi tomujjukira mu kafulaano babuyita batya bwe abakyala b'omu butale bwe beesiba epuloni tomujjukira mu epuloni nga zze ne banne ababulooto nzijjukira Masasi nga tanaba kufuuka 5 kati ate bw'omusibako ekyokubeera founder ayinza okukugulako omusango kubanga teyaliiwo ekibiina nga kitandika yakyegattako bwegasse ayinza okugulako omusango ogwa malicious damage of his name erinnya lyo litattana defamation kati abaana badde bagenda bamulopera nti bannaye ngaffe bafutu soja batwebakako mbu kiri eyo mbu ne bana abakansala bonna bebawa kaadi mbu bina byagenza ovaayo nga bonna naddala batalina ssente mugwa wateekangayo ekyo nekiyambirawo ekibiina ate kyakiyamba ne kikikuba bukubi kwe kulabika nti kiri mu midiya kyogerwako bwe kityo Mpuuga kwe kufuna 5 azibe kiri 5 bye kaali kasiima okuvuma kugira gavumenti kugivuganye kulumiriza gavumenti bwetatambudde bulungi anti gwe mulimu gwa loopo si bwe kiri nga ne abimuwa gavumenti nga yebimuwa olw'omulimu gw'omulungi okugivumirira byetakoze bulungi naye okimanyi nti Kyagulanyi taba kujja tetwanditegedde bapye waliyo akatabo edda twasomeranga bakayitanga balya n'enseekeezi nkamanyi akatabo ako kanyonyola abantu kiko ekyo akati okimanyi nti tetwatyanga kulowooza bagezi kumbe ffe tulina bakulembera walabanga omusajja nga atunula nejja singa gwoli mumpi totuuka bulungi
totuuka bulungi muliro gwa mmotoka kati gwe n'owo omusajja avuge kumbe amaaso ge galiko ensenke tegalaba kati ate n'owamuziba akuvuge naye kankubuuze kyekifuula omuntu w'amaanyi mu byobufuzi era kyekimutta kubanga lwaki nkubuuza ekibuuzo ekyo nti bitaano abantu bamwogerako nnyo ng'omukulembeze omulungi emabegako awo badde ajja bayogerwako ng'omukulembeze yazimbibwa Buganda biki twalabye ne Katikiro awo basimanyi walabye akatambi ka Katikiro namulabye naye ye kuba okupiira kubanga kino namulaba bwe bagenda okutwalayo sente yawerekera amongi ne bagula sente n'akomawo n'agula ne bateeka omukolo n'eŋŋamba bane nga maze okwogerako nti Mpuuga ku bitaano by'ofunye twalako emmengo oguleko emijoozi n'agenda yampuliriza bangi naye omukolo gwe baategeka nga siikaze aba sente ze bagulamu emijoozi baziteekekamu omukolo gwali munene nnyo ate baalekera n'abazina abazinya amagundi gano babapangisa ate Buganda erina abaayo nti bakolera bwereere kyokka ate baba Nupule bagenda direct mu ofiisi ye ate nga baali bangi nnyo anti ffe twali tuzze eggulamu mmwe temuze kuyisa bivvulu mwali temuze kuyisa bivvulu twali tetuze kuyisa bivvulu kati olunaku olwazzeeko nga sipiika avuddeyo kubanga sipiika ye yasookayo yagula emijoozi gye nga leero then olunaku olwaddako Mpuuga n'akulembera abantu b'Ennyendo Omukungwe ne Sseggona n'akulembera abeewaki eno gy'akiikirira abeewakiso bulijjo abaddaji babikola tajjukirwa nnyo naye engeri gye baali nti baaliko baminisita Kabaka yabawaako baminisita mbu nga bavubukana oli n'agamba mbu Mpuuga yafuuka minisita ku myaka 19 manyi erinnya lye libadde nga lijja lyogerwako paka nakakati Katikiro yayogera n'agamba bannabyabufuzi bano mu kuyingira politics nali nsoose kubagaana naye ne bamala ne bayingira naye basajja balungi nnyo basajja temubawulirako tolobolo yenna era ensonga zonna bazirambika bulungi mu paalamenti kibi neŋŋamba Katikiro takyabeera mu Uganda ekiriwo takimanyi bw'ogula ebibbo oba mubbi kyogera nze Kawooya si kikyo nze Kawooya mutabani wa Kakumba Kwerifazi Kibirige Kwezeke Limalende Mukasa Kwezeki abagenda Ggayi muzzukulu wa Munyi muzzukulu wa Kasujja ebusujja mba mu nnyumba ya Kakumba mu lujja lw'Ebifazi Kibirige mu lunyiriri lwa Kalute mu mutuba gwa munzirizanga abaana n'abazzukulu n'embalera mu ssigali y'Akawooya abakazi bendo Ssemmandu atudde ebumpeeje omukulu wa Kasujja ebusujja Lulekyesimba weddirange ye okojja bwange bwabyo ndi muzzukulu wa Katemwa Posiado muzzukulu wa Simiyoni Nassamba muzzukulu wa Kikomeko muzzukulu wa Mukola Kambugu maama wange agalamidde ku mutala wali eri Essingo mu Kikonge Kikonge Nalugamba kitange atudde ku mutala Kasebwembe Essingo mpaayo olunaku lumu Katikiro lwali omulabyeko ng'agenze mu makomero okulambula abasibe emirundi ebiri ng'ate amakomero agasinga obunene gali mu Buganda buli lw'ogula ekibbe oba mubbi era Mpuuga yaleese ku bitaano ng'abifunye bulijjo nga wadde tagula naye nga yaleese entono nnyo yazzemu wana bajabadde eddiru yabwe mpujja nkuyisewo nyongolo kuweweeta tomanyi nze manyi nabeera nnyo ku William abaddu bwe babba wabeera wakuba endulu nti omubbi wuuyo abantu ne bajja then ababba abantu bataliko okuŋŋaana omubbi n'abuliraawo kati bwe mba mumukuba waliwo omubbi ajja n'amugamba kakitwale ku poliisi naye abamubbi munne kati obukodyo bw'ababbi bwonna tubukola ki tubumanyi kale Buganda eseeseetuseewa mpayo ebintu bitaano
Buganda kwesesetuse okuva we yali kati wetuuse ku mulembe gwa Katikiro Kabaka kwavumiddwa ku mulembe gwa Katikiro naaliko Kabaka lweyongedde okuyenjebuka ku mulembe gwa Katikiro tulabye ekitiibwa Joyce Ssebuggwawo ng'atwala abataka ewa egundi omulembe gwa Katikiro tulabidde ssente nnyingi eziddaabiriza ekizimbe kye mugamba nti Masengere yava mu ttafaali ng'ate ekizimbe kyaliwo nga ne paaking eriwo yakusasula omulembe gwa Katikiro gwe basinze okutwalirako amataka g'abantu ogogo n'embiri n'embuga z'Obwakabaka naye nalaba Pookino ng'ayogera ne mugamba tunuulire ennyumba mw'osula otunulira n'eggombolola ennyumba y'eggombolola bw'etunula abakulu abakulira amasaza oba abakulu b'amasaza basula mu nnyumba Matiibo na Katikiro yabagulira n'emmotoka nga sente ziva Mwami Museveni basobole omugamba nti weewaawo ekyokubiri embuga za Kabaka oba ennyumba z'amasaza kwe bali zitunula zitya nga n'abaana abali batunda omwenge omuganda wali wansi wa Bulanga awo nga kuyutyera awo otegerawo nga manyiwo opposite court y'Emmengo webale nnyo abaana bali batundirawo omwenge ne mwagi babasendasenda ne bateekawo bondi y'emmotoka katale kyakatunda embugo nga ko bagamba nti kano Katikiro omulembe gwa Katikiro kazimbiddwa bajja tundirawo ng'ebyobuwanga bya Buganda embugo tewaliwo zitundibwa zinatundibwa Kibuye ng'oli ataddewo omudaala gwe naye sika bya buwangwa abaana abaluka emikeeka abaana abakomaga embugo abaana abakola ebita abaana abakola endeku bandigambye nti bannaife katwetwale mu katale kafe aka Buganda kaakano wetubitundira nga neekafe mu katale ka Ssaabasajja abatunda ebidagala bino ebyamaanyi g'ekisajja abatunda ebidagala ebiganda babisuula babiyiwa wansi ku ttundubaali. Okay, point olina point naye wenyumirizaamu ki akwenyumiriza nti Buganda erandisa BBS enkulaakulana nayo kyekyaliwo bakola baowuna ebyo biwanvu baŋŋamba mbu BB ebiri mbwemu etegeeza Buganda mbwendala etegeeza Bidiko tomanyi nti TV eyo yali ya Oweekitiibwa Kiyimba baali bagiyita oba LT oba Light oba LTV kaali awo nga tekalabika bulungi naye ng'Oweekitiibwa ate yali akola mu Bidiko eno kampani ekola butto mu Uganda. CBS yokka ye radio ya Buganda CBS ye radio ey'amaanyi ekola nga talina license eyo ng'ogenze wala busungu nga bungi kozi Besigye yakitugambye naye yo nga tuvuddeyo Uncle Ben byonna tubirabye kati awo tetumanyi gye kinakira naye nga Mpuuga nabadde nkuwadde ekibuuzo lwakuba ne kibuulira mu Katikiro ng'awaana Mpuuga okufa nadde nkubuuza omukulembeze kyekimufuula ow'amaanyi era kyekimutta era ne Mpuuga waali wane asobola okutandika ekibiina ekikye oba alina kusigala nga yeesiba ku kyabanne kye yasanga kigenda mu maaso oba kuddayo mu DP gye yava batandike Buganda yekka kuba yamuyigiriza okukola ki Buganda yazimba Mpuuga kati yandibadde atandika Buganda yekka olw'ensonga beyazimba bangi nga bonna abazimba Buganda ekinamba bamuwe obwa minisita dde yaweereze akyasobole kuliko ettooka erimala naye kati gwe mu Buganda mu gavumenti ya Buganda wali olabeyo IG gyanoonyeza ku buli bwenguzi oba wali obudde minisita gwe bakutte nti abbye zino ssente anti ndowooza tebalina gye balipootinga buli ake kitegeeza bukkirizibwa ebyo ndowooza Katikiro bina yabina yeba naye ekitobero kyalagawa ekitobero kyabanga kya lediyo kikazi CBS abagifuulamu ndowooza nkuuka akwalingako enkuuka n'ekitobero ndowooza baalemagana engabana ne bakijjawo
tojjukira nti n'enkuuka njakuwa obujulizi bwekyo tojjukira nti n'enkuuka nayo yennyini leero lwe bagiwa kwa Bitex, luli ne bagyetegekera, luli ne bagiwa ku gundi, luli ne bagiwa bwe batyo nabo. mulugube omulolwo weebuuze ki ekyagobye emmotoka z'empaka mu lubiri ate nze mmanyi mulugube ne kasamuzadde ebyana bigenda kufa kansa kasamuzadde ebyana bigenda kufa kansa ebyana bigenda kusiriwalira ku lujja n'egye bifumbiddwa bigenda zaala byana bizolo n'abaana bamwe gye bafumbiddwa bagenda zaala byana bizolo gabyewesewese mulugube okwagala okulya nga eyalima mulugube naye ebisajja biridde ssente ebisajja tebikoowa ssente ngoyina okutula ku bantu abo nga beeyagaza abalabe batunula nga bapanyirire anko juzi bakebera 5 yateekamu okusaba nga ayagala agenda kukyalira ku Ssegirinya e Kenya. Naye muganda wange nge obutitimbe bw'essente obwafuluma just okugenda obugenzi e Kenya okulaba ku mulwadde MP omulwadde. Ate nga yamusibisa. Ekyo sikimanyi. Nje nkimanyi 5 yasibisa Ssegirinya. Okujjako kyokka kyemmanyi nti omusango gwasibisa Ssegirinya gyakolebwa ate mu area constituency ya 5. Njakuwa details maaso eyo. Kale. Kakati ekiriwo ekifuula okuba omukulembeze ow'amaanyi oba okugwa. Ennamba y'abantu obungi kyekkiririzaamu bw'okyawukanako ogwa. Ennamba y'abantu abangi kyekkiririzaamu bw'okikkiririzaamu oyimuka. Abanyigirizibwa bukkanja nti banyigirizibwa era n'olwana nabo oyimuka. Ate bw'oyisaamu endowooza yo ng'omuntu nayo ekusuula oba ekuwanika? Kasi oyisaamu endowooza yo naye tebadikiteeta n'ogibawa n'oga twalikoze bwetuti ne bagamba enkola nfu noowe n'okkiriza nti ekirowoozo kyo si gwe yeetengeredde kubanga buli muntu yenna alina okuwabulwa. Ate n'olugero lugamba abangi bwe basonga olunwe wekyabikira. Kituufu ekyo. So omu wasonga. So nga ekyo nga tukivaako Mpuuga agenda mu maaso oba adda mabega? Olaba agenda mu maaso. Anze mbadde mbuuza ggwe. N'abantu batandise okujja abaana ku ssomero lye. Ate munywanyi we ow'Akalevu agenda mu maaso adda mabega? Apurezentinze bulungi nnyo ekyabalokole abafere. Kubanga ne Yuda yali mulokole ng'atambula ne Yesu Kristo. Ye kye yeesibako agamba mbu ekibiina kyabwe kya bisiyaga. Yakakizuula. Era mbu yetakkaanya na bisiyaga. Adde mu DP. Ate yali abaddeyoko. Ngamba ono w'Akalevu k'envi. Ati agende mu DP. Ate ekyasinga okwewuunyisa nze kyamuntamya. Ano olunaku lwe yali ku CBS okwo n'agamba mbu bagenda mu nneeke ya Nuupu, simanyi nneeke, simanyi seeke, mbu nga Dani Magic, Nubiani, Babi, mbu nga be batuula ku nneeke. Ye yali agenze nga ku mulyango kukebera bayingira ate kati ye atali Dani Magic yayingirayo atya. Oba naye yali Banjumaani. Omusajja ow'Akalevu k'envi naye alina tolobolo, alina emiteeru. Ndowooza otegedde nti tosobola kumanya nti omuntu musiru mpaka ng'amaze kwogera. Mpaka ng'amaze kwogera kituufu. Kati nti omuntu ono musiru. Era Waiswa yavaayo n'abalambulula n'abalaga neeka ekolebwani. Ani alina obuba ku nneeke nti Secretary General n'ababuuza nti Secretary General ekibiina temumanyi nti tumumanyi Rubongoya.
Ndi treasurer w'ekibiina nti mumumanyi yani ye Benjamin Katana Council nti mumumanyi. Nti president w'ekibiina temumumanyi nti ye president Kyagulanyi kati badani Magic be babadde boogerako Banubian bebaliwa. So omusajja oli oyo wakalevuka envi naye alina fayiro gyali mu kuvuga yagivugira ku CBS agivuga ne ba Made in Sereka abo anti ye batendeka bagamba CBS bagamba nti Sereko n'oyo Kalevu batwalibwako Isirayiri batendeke bo Bwambega nga gavumenti ye basasulira bo batwalibwako Isirayiri Abedi Bwanika basomako Bwambega nga basasulibwa Bwanika Abedi n'Ensereko Medi bagendako Isirayiri okusoma Bwambega mbona kisanga kabuye Boston nagati naye bali bamutwala omusajja wo ono omusumba wawa eyava ewa musumba Kasolo ki ito mind spiritual father we gwa mungamba nti ye Kasolo Fred anina pastor we Kanani owa Pentagon ya Nyoko kutege Kasolo Fred gwenga omuntu kentandikirawo wamwesonyiwa sente zo wali otaddeyo ku Pentagon wazivaako oba okyazibanja namugamba tayagala baganda n'awakana ye nga teyaguze mijozi bukyagibaawo tagulangako wadde emijozi wadde okwetaba mu mukolo gwa Kabaka n'ogumu ate nga yakwata emiliyoni 10 n'akiwa gavumenti kati nga bwenjogedde kayinza okwetaba mu mukolo obulala yagulayo ebintu nagamba solti eguzeeyo ekintu nga bo nga ye abamu ku bagagga abaseberedde obwakabaka bakolera ku ttaka ly'obwakabaka mu Buganda nga ye tagulangayo wadde ekintu ne kampuni entonotono n'abantu n'abesomero lino ligenze ne ligula emijozi ye nga tagula Buganda si type y'endowooza agyagala yagambye abantu nti bagenda kutandika okuzimba Pentagon wazira nti abantu bano bajja kubagambanga nti leero teri kusaba abazimbi bagenda kukozesaawo wano era n'abagamba nti tujja kusabiranga ewaka kalasita ne mu COVID twasabirangayo nayimiriranga wano nayinawo kanga abantu nabeerangawo nzekka mwe nga muli waka kale nabwe ekiro bwe kijja okubeera abazimbi nga bakozesaawo wano endiga emu nejja neŋŋamba owange omusajja tabanga ayagala kudduka na ssente zaffe nti ate batya naŋŋamba ggwe bukyanga obaawo walolabyeko omuzikiti ekereziya ekkanisa ezimbibwa kalibeera essomero kakibeere kikyo n'ekizimbibwa nga abadde bakozesaawo gye basooka okuyimiriza abakozesaawo basooke bazimbe kati sente banazisonda ziti ezinayimirizangawo leediyo nezinayimirizangawo kyaki nga tebajja naye bajja baafulira gye babatwala ndowooza kuba banasabirawo nga bazimbawo bayinza okubba ebintu naye nanti ate omusajja akuuma amagye ayinza okubulwa amagye agakuuma ebintu seba alina liidika ya military alina liidika ya military nejatambuliramu eyo yenyini ya military ya green ame green kati bagitaddeko ennamba luli ebadde teyina nedda kati bagitaddeko namba za buliyo naye ya green mujja kakasa mujja kakasa no waliwo ekituli n'agamba olugero lubaala embeera nga n'embiro kwotadde tebiriiyo mukatonda yambayambe katonda akuyamba dde teweeyamba kakati fe abatayi kati fe tusabe security tugisabe katonda oba naffe tugende mu gavumenti ate nga n'abasumba nabo balemereddwe okusaba eya katonda naye munnange olaba ebintu ebimu oba bayibuli ega nti omusirusiru noba omuteeka mu kinu n'omusekula era obusirusiru bwe tebumuvengako engero 22 eno vidiyo ogenda kufunayo abantu abakuvuma naye ngaokuvuma tekyetaagisa
just kyetaaga kutuula n'olowooza no analyzinga kyetaaga kutuula n'olowooza n'olivayizinga ebyogeddwako n'olaba obutuufu bwabyo n'olaba obulimba bwabyo bw'wabaawo emikolo egy'amaanyi abantu baayita tebalyalabira mu kyaki ye ne ku pasente gyebaako tekuli balokole ayita Gashumba n'ayita Bebekulu n'ayita Balamu n'ayita ani tekuli asabira mu kyaki ye ate nkya Gashumba n'ajja ku leediyo n'agamba nze abalokole sibakkiriza mbafere banoonya bizinesi ate nkya n'ajjanga ye mukwano gwe mbulira bw'oyita naye nkubuulira empisa ze okitegedde ate waliwo aganda n'agamba nze Bugingo akola byakola sibifuddeeko nze njagala Katonda njagala bigambo byabuulira ne Katonda we naweebuuza oyo muntu kikaaki oyinza obubi buli mu ttooyi naye akawuka kuyingira n'obukyafu oga nze sigenda pamamu ngenda liirayo buliizi mmere naye ate akawuka kuyingira n'obukyafu ne jamusi kati abantu abamu ekisinga okusiwaza abantu biringa ebintu bisatu obwavu abantu abakuliraanye endowooza gye bakuwa ndowooza n'obutalowooza obutalowooza nakyo kikola kya busiru because nti olowooza kibi nze Bugingo teyaŋŋamba nti ajja kunzita wakitugamba naye yakyogera ku kituuti yagamba bajja mmala kukamulamu mmere gye wale yonna ng'okujja tebakujja kugenda ebyo n'agamba teri amwogako n'amaliriza bulungi buli kimu kyapanga nkimanyi n'awawo ne ku lisiti z'abafudde ku mannya g'abafudde n'alaga yamuloopa yali kanso w'omusango wa Mary yamaliriza afudde n'ayogera ki naye just no buli kyapanga nkimanyi ne bwe yali apangisa mbamanyi ne bwe yapangisa mbamanyi buli kimu just not nkimanyi ne Uganda bwe nali kyali Uganda nga ne bakozesa mbamanyi semwayi be yali akozesa mbamanyi abakiso nga mbamanyi nga bakozesa bonna mbamanyi buli kimu kyakozesa nkimanyi gwe ne mugamba bw'oba olina okutonda ogw'okkiririzaamu lwaki opanga okuwa omuntu w'obutwa n'omutta lwaki togamba Katonda najjako bbiri amaanyi g'ekisajja oba n'okusaba Katonda n'ogamba bbiri mukyusa akabira kadde mu feesi Katonda takola ebyo nanti kati Katonda ye yakutuma nze omukulembeze wa Canada wantuma ngende nkole gundi nkole omulimu gwe bw'oba onnemesa gye nkomawo nendoopa nagamba manyi kye tuba tukola baba bakulemesezza katusindikeyo amagye naye kati gwe ku musajja byakola okakasizaawo nti Katonda ye yamutuma anti bakatonda baawukana Katonda alagira abakazi bameka Katonda baawukana ali ewa Bisaka alina Katonda we ali mu Ssabo alina Katonda we omusiraamu alina Katonda we ow'obusobozi alina owuwe owa Katonda baawukana ssebo kati alayika ayinza oba alina wa busobozi oba alina wa Bisaka oba alina wa biki naye okuba Katonda wetamukiriza kubana mukazi myaka 15 bw'agamba abantu bano nti mujja beera gye mubeera tuzimbe okweraliikira kw'abantu kweyongedde ekkanisa banaagibawa oba bayinza okera ku makyanga akediyesitusi babanja kwe baziweerayo mpozi abasindikira ku mobile money bayinza okuba nga balina acknowledge gundi message eyo eya mobile money bazitereke bazituweeze tuwe sente zaabwe bakiveera naye bano abateekayo ku kyaki bayinza temuteekayo mababanja temuteekayo temulina ttaka wammwe lwaki temwazimba wammwe yeye gwe twali twesiza tukulembere mugende mu makyaki agali mu kyaki enzimbe kakanda yamaze kyaki mugende musabire eyo so ow'omutwalo eyaleese omutwalo bamuyiribiza
nasaba ekisero nagamba ekisero abe ekisero nze namugamba ojja kugonda sente zibula fe abakulu olugwazisaba ajja gwera yagonda nagamba ayina ebinusu n'olupapula atogebisewo akalango kano bannange mwenna abagala okubanga mujja e Canada mu conference okwatendinga conference waliwo conference ya bagiyita y'omugwokutaano ya meto ya mulomo nakato okugaba invitation ng'osaba visa kwawedde kujja ng'olina visa yo bakuwa invitation ate conference eddakaawo ya mugwa musanvu waliyo international conference medical sector kyeri mu maanyi ag'ekika ekyenjawulo tulinayo conference ya NUP erimu mu August so nayo gyekwate obeere ng'osobola okukola ki okubanga nawo ojja n'osomako n'oyiga n'okola emikwano n'olambula nako n'oddayo kwamwe n'onyumiza ku bantu ebiri eno by'osanze eno so waliwo conference endala eya agriculture egenda kubeerawo eya climate change ya Mugwamukaaga so gwatanneewandiisa obudde bw'okudde emyezi basigadde ebiri ey'Ogwomukaaga eya Dodo mami wange Dodo Kajumba so gyekwate mangu speed ya yiri obeere nga wefunira ekintu kyo ate omwezi ogw'ekkumi tugenda kubeerayo ne cyberbullying ya madamu Dupin naawe gyekwate ate ya agriculture nayo ya Mugwamwenda then tusembyayo ekigenda okuggalawo omwaka mu conference z'e Canada zonna ebayita malnutrition tugundi bagita gender based and gender based ending and gender based abagita okutulugunya bakwita batya violence gender based violence igenda kubaayo mu December ne January naku zijja kuwa tuyingiza omwaka omupya so gwekwate mangu gwe mukolo ogusinga obunene mu Canada abantu beewandiisa batya enamba z'essimu ojja kujja mu WhatsApp yange nkuwa enamba z'abategesi enamba yange ya WhatsApp eri +256 750 90 86 25 eri +256 775 90 okay so n'omuntu newa batali Uganda naye nga alina ensi gy'alimu nga yandyagadde okujja asobola okuyita eyo gy'ali eyo n'akoowegattako n'atuuka e Canada awo najja mu conference kasita agamba nti njakuja mu conference tewalina buzibu genda bwe bojja ku WhatsApp yange nakuwa enamba y'omutegesi byonna obimubuuze okay kale nga tumaliriza nina ekizibu ekyangwiridde nga maliza nkola video zange ku TikTok waliyo abafere abajja ne bagenda mu comment ne bawandiikayo nti balina conference bateekako n'ennamba z'amasimu bannange ezo conference sizimanyi z'abafere bajja mu video zange za TikTok ne bakomentingamu ne bateekamu n'ennamba bagenda babba z'abafere so mu bufunze omuntu akubire gwe conference gy'otoludde nga nanga sigimanyi siginaako idea n'obujja fuja abantu nga bangi nnyo nga bagamba twafunye ennamba simanyi tulaba conference gye balanga mu video zo mu comment tojja video tojja conference mu comment z'abafere sizimanyi okay so omuntu okufuna ekituufu ajje butereevu mu inbox yo naawe omukwasaganya abategesi wamaze dde okufuna essuuti yo yaki ey'okwambala ku mukolo gw'embaga ogwani Bugingo ne Susan balangiridde embaga olaba bakyalirawo emyaka egiwere n'abo nga bali bonna lwaki abikasi yatta naye sajja yagambye embaga ye esaawa yonna mutandika ogololera amasuuti mutegeke ebiteeteeyi agenda kuwasa Susan mu maanyi konze kulumbe bafumba katogo ennyimba ez'edda ez'ennaku zino kati emiceere gibaako gwe tegeka kuziika wayinza obaawo omulambo nze ndaba waliwo ekijja yagambye we yadde amaliza statement eyo yagambye nti yadde era kijja kubaawo naye era asubirayo abajja okuddukira mu kooti okumuwaabira mabirizi bamukola batya ono mabirizi eyaloopa ati ono yawasa mbotali bupativu anti awo bamusi male mabirizi anti
bamusiba tegunnaggwa gwakoma wate gwazikira gwamala ne guzikira nga n'ogwa bayibuli bwe gwazikira bebale nnyo jasi gwefunayo ngoye naati abantu nabagamba nti ogwokusatu nga 16 mpaka 19 wajja baawo ekiriwo abantu bagamba kyeki n'abawo mujja kwongera okumanya bugingo yaani n'okwongera okweyanika nti mufere temwabiraba ng'okusatu awo wonna teyakubawo hitiza ennyimba ekyamazima njagala okusende najja n'agamba Richard yali wa SFC bamumpa yali komando ngaze kunkuuma eyasooka okugamba omukadde w'ekkanisa olwaddako yabadde antegekera engoye ng'olwasooka yagamba Richard aye n'alumiriza nti wano ku kituuti tebalimbirawo wano ku kituuti tebalimbirawo njagala okubategeeza amazima Susan yabadde anfanira engoye mujasi mukiwe budde so embaga togirabayo ggwe anti omuntu bw'afa nayo mbaga ye okumuziika bambaga ye bw'oyabya olumba embaga ye esembayo aye niyo akadadye twetwogerako ey'abagole ne babavugira mu zirimo ziini tebannakigambako ekyo bagambye embaga tebagirambudde bulambuluzi kuba embaga ziba nnyingi Profesa obijjawa omugezi ddala Mukama akunkumire ekyo gwamulagira tusinkane nga twerabye ojja kodya Canada tulambuleko mu nteekateeka zange kiri mu maaso awo myezi nga 5 akyo tomundabire agenda ku bwa kansala era ali mu struggle obwawa Lubaga division constituency kale mwagaliza mirembe yangambye no mama ye yafudde naye saategedde wa mama we ono eyali alwadde seyannyonnyodde bulungi naye nga tali bulungi omukubirako ku kasimu kale kati golana tutegedde kati ate nze ali ewala aye gwe ate munno nnyo kale ngenda mukubirako kale Mukama akukuume baba nawe akuwa ekimula ekyemirembe nedda ssebo nkyayagala okubeera ku duniya kale ssebo kale okay oyo ye akawooya Fahadi munywanyi wange asijjaga twazirunda ezo ziba ndala nnyo naye bwe twakoleranga abasumba era ye nga ali ku kasozi kali ate nze nga ndi mu kikko naye ng'abasumba beetwalira nga beetwalira ebivumo ebikambwe onaddamu kiri onaddamu kino onaddamu kiri naye nga ffe tuli wakati awo so ye munywanyi wange kuba munnange kyanga agenda tanaba kuweerezaayo gundi yonna omukulu tandika okuweereza kubanga ffe enkola yaffe eno kulinda bamaze kusomoka ne mulani ko tuweereza nalabye Zubeda akuyisaamu eggaali nti toweerezanga era nange nkiddamu kinoganya tonnaweereza Zubeda yabalimbye ng'ogyekoze wawa Saabazonto 14 mu Mpuuga aleete aweeko Mbabaali aweeko Ana aweeko ne Pacho siddanga mukuulira nti wayokyezaayo omuntu yenna Zubeda yabalimbye nga buli wagenda waliwo yankubira ng'agenda emutukula ku musawo era namuwa ssente ku sheeka we ate bwe yayawukana ne Biko gwe wamuweza apangisa akayumba abaddiŋŋaana jasi nabaddiŋŋanya ati Biko yali azadde oyo omukazi alina omukazi Biko alina omukazi ku ndikuta balina ndikuta madda ku Kyesalaama Kyebusaabala yali abawukanyiza ne mugamba Zubeda oli mukazi noli bakwana mukwane ne baddako gwe wabagatta essebo abaana banga bakali bwambatu ssebo n'abantu bawulirira ne bawulira kituufu Zubeda kyayogedde kituufu yagambye alina abageyi be batambula nabo omugeya kyali ku gundi
bannange njogedde ebyamba byabendi bannange kasooli munno. Okay, ye Uncle Bin gwe tubale tuyogera naye ate olunaku olwaleero mukwano gaffe ali mu ggwanga lya Canada. Gy'asinzira ogenda maaso okubanga akola bintu bingi bye tutunuulidde, naye nga njagala okutegeeza abannaffe aba Biva Organic bano bakugu nnyo mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo, endwadde ezitawaanya bannayuganda, endwadde nga ulcers ezo, bakugaana emmere, bakugaana amatooke, bakugaana lumonde, bakugaana ebintu ebiwoomerera. Bw'ogenda ku mikolo, ogenda n'omunno gwa muwogo mu nsawo, ogenda ne bukatunkuma, ebintu ng'ebyo. Ulcers bannaffe aba Biva Organic bazijjanjaba ne ziwonera ddala bulungi. Eriyo bano bannaffe abaziira mu mpewo, katuli mu biseera bya nkuba. Enkuba etonnya nnyo, buli budde bucyankanamu gwe n'oziira, nobeera tosobola kufuluma bweru, oyagala bijaketi bingi, ebintu ebyo byonna bannaffe aba Biva Organic basobola okuba nga ate bakujjanjaba. Abakyala batera okufuna ebizibu mu lubuto omwo, ofuna embuto bwe zivaamu, ofuna embuto bwe luba lwakagenda mu myezi 3-4 ne luvaamu, oyinamu omusujja mu lubuto, oyinamu ebigalanga, sima ebiki, ebyo byonna basobola okuba nga babijjanjaba. N'ezindi endwadde eza UTI eziva ku bukyafu, UTI ezo eziva ku zibaita STDs ezo, kabotongo, syphilis, gonorrhea, bikoze biti, ebyo byonna bannaffe babijjanjaba. Abasajja Dr. Richard Senjobe yabakoleddeyo akama bakata wake up call kano nga kayambako obadde ng'osamba omupiira okoma first half tosamba second half oluusi ne first half togimalaako ebintu tunga ebyo ng'ofuuse ennamba lujega gwe bakuba saabu buli kaseera ebyo byonna yasozeewo abijjanjaba abigirewo ddala okuba omupiira eddakiika 9 ogumaleko ate bakusabe ne extra nazookereki ozisambe bannaffe aba Biva aga nti abikola era akaweka up obeera okakozeseza ddakiika ntono nnyo nga ogenda maaso kubanga ate obeera wa bulabe nnyo. Prostate kirwadde kiri mu basajja ddala abakuze mu myaka. Prostate eyo ng'egaziye tokyasobola kusiba musulo bulungi, nakyo ajja kusobola okuba nga ate akujjanjaba owone bulungi nnyo. Bannaffe abo basangibwa Mengo ku luguudo baluyita Ham Mukasa Road. Ham Mukasa Road oyinza obutagitegeera naye bw'oba olaba kooti y'e Mengo waliwo ekikubo ekikyamira awo sayidi wano waliwo bondi ya motoka waliwo n'abakyala abatundirawo omwenge omuganda mu buambulera kati gwe kyamira awo waliwo n'ennyumba y'ekikoba kya kika kyaki naye oba olaba edda waliwo UTL sayidi wano so kyamira awo ogenda mu maaso ekizimbe ogenda kuba okiraba nga kinene nnyo kya kalina ya green oba bw'oba oyiseewo buyisi n'oyita ku CBS ku Masengere ate bw'otunula emmanga ekizimbe era oba okiraba ekya Biva Organic naawe ave eno ku biwologoma ng'okkirira era osobola okulaba ekizimbe ekyo gwave ne Kabuusu ng'okkirira naawe era osobola okulaba ekizimbe ekyo kiri exposed we kiri oba osobola okuba ng'okiraba ye Dr. Richard Senjobe abeerawo okubanga ate ajjanjaba n'abasawo bonna babeerawo ate nammwe abantu e Masaka awo opposite Arsenal Bank wali ate eyiganga Jinja Busogayo area yonna yonna mu musanga awo ku Absa Bank weyali nawo wali abewero nayo gyali kati ebitundu ebisigadde byonna mwenna mujje Kampala ajja kusobola okuba nga ate abajjanjaba ye Dr. Richard Senjobe okuva mu bannaffe aba Biva Organic bajjanjabisa butonde bakozesa natural products ebintu ebyobutonde green ono wa bulijjo bogo bakozesa ate banna eriyo n'emibiri egimu nga gyakowa amakerenda nga weetaaga abantu nga bana basobola okufumba eddagala gandi eriweeto nosobola okuba nga ate ojjanjabibwa. Emikolo nkyagikolera ddala obanga olina omukolo gwosobola okunkubira ku 07277373 n'ombulira kyoyagala tukole nja kuwa okulira ku boogezi bakatumwa videography music juice byonna nja bbanga mbikuwa kubanga mbirina ate nga nze mbyekolera era oba osabye omukolo gwo nga yalaga nze mba ngwogerera nja kubanga ngwogerera nkubiraako tusobola okuba nga ate tulaba omukolo gwe gunaatambuzibwa. Haji Miti naye ngambye nti abatumiddeko nnyo abantu be abadda ngamba nti ekisiibo kino kibadde kibatambuza sipi n'ekisiibo nga kiwedde mugende addemu abalombere ku dduwa emirimu gyamagiddemu giyimuke emirimu gyamagiddemu gitambule obadde bizinesi zesikattiramu oleeta ebintu tebitambula ogezaako okusuubula sente z'otekamu zifiirayo wali ku kyeyo n'okomawo ng'ogakanzire ewaffe nkole watandika bizinesi neegootaana oli ku kyeyo osindika sente zo bakkolera eno sente zituuka gwe oli wano oyagala kugenda ku kyeyo naye ebikyakulemye olina emisango mu makooti olina ettaka lyagala tunda lyaganirawo ebintu ntu bwe biti ebirimu omukisakisa nga teguli sitedde bulungi oli mwana bwala oyagala kufumbirwa
abasajja bakubuze abakukwana olaba basikali bakubyalo batunda bumasu bakanika gaali ebintu ngebyo olema okufuna omusajja ayimidde banno bonna bewasoma nabo bafunye abasajja abunanyizibwa baba bakoledde business baba wadde emirimu emirungi goliawo ozalira buzaalizi ku lujja gende wa hajimiti akulombere ku dduwa ebintu bisobola okubanga bikutambula naawe ali ebweru ogwanga asobola okulombera mukwataganira ku ssimu n'omuwoleza kifaananyi kyo n'ebirala nabikulagirira nga ebibeera ku 0752 hajimiti awo wali ajja kubanga atasobola okubanga akulombera edduwa ebintu bisobola okubanga bikutambula bulungi ensi yakwefaako yakwenoonya wenoonye osobola okubeera omulamu teenoonya munaye n'osigala awo abantu bagezezaako abantu beenoonyeza ddala abantu beenoonya so naawe genda asobola okubanga ate akutereeza abantu bangi basobodde okugendayo era ne basobola okubanga bawona ne basobola okubanga ebintu bitereera bulungi mu order gye baali babyagalamu ebintu ne bisobola okubanga bitambula bulungi so naawe tobeera awo ng'ogamba nze byagaana nze byannema banno b'okola nabo bagenda ne beenoonya naawe genda weenoonye haja akulombere ku dduwa ebintu bisobola okubanga bitambula bulungi bannaffe abaisiraamu abadde mu kisiibo mwebali nnyumba ddala okusiiba salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu mbatumiddera mbasiibudde ze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbawa.